tukikumenga. Awangale ayisa basajja Kabaka ye certificate ye. Tunesigala tuwala ku Buganda Royal badde bolesa abasomye short courses nga wiki ebbiri nga bajja kuza emyaka tekero kujja kuza emyaka 23 bimu kubibala bano bakuzeemu bafunyemu wano bana abayize ebintu ebyemikono okola keeke byalaani kutunga kompyuta. Okay, amanya era najjana Buganda Royal kusoma oluvannyuma lw'okuwulira akalanga kaayita Kabaka agabuze nenzija nasitukiramu kugambako ne bamikwano gyange kibuze tusome Kabaka agabudde koosi yabwereere era netujja nekimala mission tutandika okusoma nga 8 era nga nzimbadde ensoma computer application era nga tusomye tunga Microsoft tuyize okuwandiika amabaluwa tuyize okuwandiika ebitukwatako CV ezitwalibwa nga tusaba emirimu n'amabaluwa agasaba emirimu era tuyize n'okukola okubalansinga ebitabo ngaeyo tumuyize mu Microsoft Excel era tuyize nnyo engeri ebitabo gye birina okubalansingibwamu n'ebirala. Kaka amanya akoza ni Nasuna oli Mumbejja oliki? Okay, Mumbejja kati oli muzukulu wa Gabunga kati ku byoyize bigenda kuyamba bitya mu bulamu bwo? Ebyo bigenda kunyambira ddala okusingira ddala waliwo emirimu egimu gye tuba twagala nga egy'okubala ebitabo egyokubalansinga ebitabo then n'okuyambako ababagula mu stationary gene tusabayo emirimu era nga si watu wetutuuse gye batusomesezza. Obadde oginako okugitendekebwako oba okutendeka? Badde ninayo ka skill kange akatinitini era nga kembadde neeyambisa kwogasse n'ako akanyongeddwako era nga nkakasa buli gwe tusome naye alina kyavuddewo nakyo nkakasanga buli omu alina kyavuddewo nakyo era nga kigenda kumuyamba eyo mu maaso gye tugenda wabweru. Okay. Ogenda kugwa bweru oba ngamba nga wetuvudde mu maaso tugenda kulaba nsi okukola emirimu. Okay. Kale tuyenze omuzaana wa Kabaka. Amanya muzaana wa Kabaka? Amanya Nabagala. Kati oba oli wano ku Buganda Royal kiki obaddewo kiki kyakuleetawo? Najja kuyiga kompyuta kulina alina omulimu njagala naye nga siina nenzija nensoma era nebaza nnyo Kabaka ne Buganda Royal batusomesezza tuyiza okukola kikodi ekikoze olandiwo kyawulekamu lya ssente nobalandino okubuza asaana zino onaasaana zino n'abakozi webazo byonna tubiyiza. Okay, kati bigenda kuyamba bitya skill gy'ofunye? Okutandika atandika kukola success kati nasuubuza abatonda era nga egenda kusuubuza abatonda. Okay, waviridde musaza ki? Owa Kasujju ewa Kasujju Emityana. Okay, kati tuyanza nyagange bitibwa Mirembe Roy naviridde Lungujja bwe nawulira omulanga gwa Ssaabasajja ogwa Kabaka Ssaabasajja waffe bwe yagabula nenzijja nsomeka short course ka makeup. Tuyize bingi kuba omusomesa waffe atuyigiriza okuba akasige, atuyigiriza okuteekako shadow, atuyigiriza okukola ku bagole. Tuyize ebintu bingi era twebaza nnyo Ssaabasajja olw'entegeka eno. Tumusaba n'omusaba singa kisobola twongereyo omukisa omulala tweyanze. Kati kagenda kuyamba bitya kyoyize?
bino ebya makeup byenjize nsobola kati okwetandikirawo omulimu ogwange nganze netandika okukola ku bantu abagole baani nenange netandika bulijjo teyakola ku mirimu ki? mbadde sikola kuba mbadde student nga nakava mu ssomero. Okay. Kati ogenda kubeera nga ntandika okukola kuba nfunye skill ebintu byonna mbitegedde ndatandika okukola. Okay. Okay. Tandikira mu Uganda. Okay. Masino gange bananga bati Mirembe Royal nga nezera no ku Buganda Royal lwekuba ne wulira Kabaka we Baganda nga aweka bino batu bosi bagana kuyiga ku bitu bye binya babesagawo neza naza misomo gye makeup nayigira biga nabi mu makeup era nibaza nabi Kabaka we Baganda lwekubanga agana batu bosi koba omuganda kobekola omuganda abagana mwesimu pamusima nabi bitu byesi injigire mu Buganda Royal mu kashort course kano kesinama ku applyingamo nyanitandikira omulimu gwose ngesese nananika kukola nafuna siringi twasima na Kabaka we Baganda. Which language? Agisu language. Okay, you are Mugisu? Yes. Okay. Kale tuyanziza omugisu muzana we Bugisu. Okay. 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 Name? Abigail Nakasi. Okay. Lwaki oli wano ku Buganda Royal? Ku Buganda Royal. Tiwadde wazze kukola ki? Naze Kola ki? Bekali. Bekale kola ki? Wazze kuyiga ki? Beki. Kiki kyoyize? Naze queen cakes, rock cakes. Ne chapati, sambusa, half cakes. Kati byoyizo bigenda kuyamba bitya? Zikuyambe ki? Olowooza ssente omanyi kyolina zokola zigenda kuyamba mu byoyize? Tomanyi kyezigenda kuyamba? Okay, manya nyabo? Zonna nteza Eva Buyinza Kigozi nga nva YMCA ssentebe wa Kasubi region era nga nkiikirira abakyala mu Baganda Nkubazambogo nange nze omu ku bakyala abeetabye mu nteekateeka eno ebadde ku Buganda Royal eya Ssaabasajja Kabaka gye yateeseteese okutuwaayo oba okutubuliza okusoma short courses mu koose ez'enjawulo era nga nange nze omu ku basomye manicure, pedicure ne makeup. Nkukuse mu kulabirira enjala ez'engalo n'ez'ebigere awamu n'okuwunda ensusu z'abakyala okukola ku bagole n'ebintu ebirala bingi nnyo. Wano neebaliza Ssaabasajja Kabaka olw'okutuwa enteekateeka eno ate era n'ekirala neebaza abakyala bonna ganze omukiisa w'abakyala mu Baganda Nkubazambogo neebaza nnyo abakyala abeetabye mu nteekateeka eno kubanga ekyamazima abaami babaddewo naye ate abakyala babadde bangi nnyo. Ekyo nkyebaza olw'okuwaayo obudde bwammwe ne mujja ne muyiga nga mmaliriza nsaba abakyala ffenna bye tuyize tugende mu byalo byaffe oba mu masomero gaffe gye tusoma ate tubikole tusobole okufunamu ensimbi tusobole n'okwekulaakulanya ng'abakyala kubanga ala Ssaabasajja Kabaka wandaganyekagamba. Amanya sister? Muzana wa Kabaka amanya? Okay. Oli wano ku Buganda Royal. Wajja kukola ki biki oyize ki nawe badde ku bayizi? Makeup. Makeup omuyize ogenda kubeera ize makeup agenda kuyamba atya makeup goyize? Ngenda kufunayo omulimu gwenkola paka nganeza. Okay. Ogenda kusoma bya mikono kiri kitya? Osubira kusoma kosi ki? Okay. So
kati oyize makeup wano ku Buganda Royal egenda kukuyambako osobola gitwala mu maaso ne mu biseera by'omu maaso oba nsuubira gitwala mu maaso kubeera amadde njagala kosezo ezigenda nyingi zinandikoze naye nalonze okubanja so nja gitwala mu maaso because byenjagala tenyise. Okay. Oh, the cat. Esibu amanya musajja wa Kabaka. Amanya gange nze Sirwada Tomasimo nga najja wano nga munaana oluvannyuma lw'okuwulira nti Kabaka yagabula tujje tusome short course wano ku Buganda Royal Institute of Vocational and Business Studies. Tubadde wano weeks 2 kati nze personally ng'omuntu najja wano nga ebintu bino birinako IT naye nga neetaaga okwelevatinga okwongeramu ekyo kyemmanyi mpozi n'okufuna certificate ekakasa nti nina kimanyi mu bintu by'okukanika emmotoka. Ebintu bino bigenda kunyambako nnyo mu bulamu wange kubanga mu maaso era obulamu bwange tutambuliza nnyo mu bintu by'emmotoka kuva buto omutima n'okwagala emmotoka nkirina mu nze era ne kati mu byonkola waliwo website gye nagulawo ng'ekwatagana ku bya mmotoka nga oteekawo ekibuuzo kyo ekyo tukuddamu era nga ne mu maaso awo erina ku upgradingibwa efuuke application zino nga zetulaba ez'essimu nti oteekamu ekifo wooli bano oyinza obba nga oli wakaawo ofunyemu obuzibu ku mmotoka oluusi otaga makanika gye naye nga oba makanika alwalubaki tugenda teekawo obusobozi bw'abantu bonna nti oteekamu ebintu mu application eyo tuba weetaaga obuyambi bwaffe tujja ne tukutuukako. Okay. Kale okusinga oyize ki byongedde byokuguseemu bank? Nyongeddemu nnyo bingi nyawo kuba twali tutunulira nnyo enkola ya engineering entambuleta service zeetagisibwa budde ki oyo olabota nti ali burnout bingi nnyo bitunudde. Okay. Kati bigera kuyamba butya oluvannyuma lw'okuyiga ebyo? Nti oluvannyuma lw'okuyiga bino kuba kati essaawa eno naye mba neetaaga okubeezaawo obulamu kuba nti sigama nti genda kubeera wabazadde bange mpaka oba nti nekyuso agenda okunogera bibasi mba neetaaga okwongerezaako kasente era nga bino byonkola wano ndowooza nti ye main source of income tegenda okuba nayo kati n'okwongera okutumbula ekitone n'okwongera okutumbula ku bavubuka bannange. Kati ogenda kubeera inginiya ogenda kubeera definitely ngenda kubeera engineer. Oyagala kati obitandiseko mu kubipracticinga? Kati ntandise okupracticinga n'ekipapula bino ebintu binyuvu kuba okulawuliza oyiga bukola kiri practical kisitikinanya okubongo. Okay. Tuyanze sebo tenuzigana sigajado okugala buyo abamu abakuguse byokanika emmotoka abakozesa byalaani kola keeke makeup kola nviiri